Yesu kaya tugenda maso tandika butandise tenga buli kinagambye mize nkwereza entandikwa firimu egenda maso atenete sagala bakunyumirize mpolampola nali yangu Farida ku screen tukyali kunyonjora tandika butandise ekyali tandikwa nali yangu Farida ku screen songa ne boneka lanzuona akomye omwene tandika egenda maso eno sagala ekendi osubwa entandikwa firimu egenda maso tugenda kusinkana kabanana Mwanje Steven ekyali tandikwa onono omuzanyi wa Lulango iranga ne Semakula Mudumi nga ne kwali azini Mudumi firimu gyetandika emanyikidwa nga Jemvude tutandika butandisi sagala bakunyumirize entandikwa firimu egenda maso mpola mpola tandikwa yakifananyi kakati nga tutandika nkoye mujja vaayo olugero luno lwakamya habati mujja fuluma Sasha editor ye director of photography ekyali ntandikwa firimu egenda maso Sasha editor ye yalonza abazanyi ekyali ntandikwa muveeyo entandikwa firimu egenda maso azene kufulu Kidde Esterewo ye editor firimu eno musajja mukulu ngava wanjira ndirodi osibyo tyala ndirodi lwaki ojja wenna oli eyo ojja okubaganya obunyo olinga enkerebwe mu kinnya abansonyiwe kati ennyumba eno wagigula oba wajja kupangisa kyoba oyogera kwata sente ozijje mu nsawo omwana nga adde ku ssomero oba tokikola nze ng'ombulira nga nkozesa kufulu ze nnina mu ngalo baali bakubanjizaako n'omera ekiwalaata mu budde obwo kyagala excuse bw'oba nga tolina sente nze nkubanja myezi ena emabega n'omupya fuluma ebyokwogera byamubula kuba landiroodi kino si kye bayita okugira mu giya maama nsaba nkunyonyola saagala kunyinyonyola saagala onyinyonyole wadde n'akasebo oli eno oli bize okyapangisa omuzigo obeera bize mu kifo ky'okumala obudde ng'onoonya sente obudde obw'okunoonya sente obumaze ofunyisa mukazi lubuto vaawo nzigalewo vaayo maama oli muzadde anti nowange bamugoba esukulu fi nkwegayiridde mukwano tontoga bagamba ne social distance saakunsiga ndwadde va wano mukazi wange ali lubuto nze nali mufunyisa nange ndi mukuyombera bange bennazaala genda ofune gyodda ono omuwala eyayambadde ekiteeteeyi ky'abaziisi yaleese obuzibu sole mukwano omanye ebbanja nga bali kubanja obulwako n'ekyokwekwasa lwaki omukazi tomuwa sente ze abaavu bazaala abaavu baba n'obudde obwo yeefulukuta ku makya n'ogala naye omusajja atava kati lwaki ogenda maaso n'okugira bwotyo naye omukazi gwe gw'obindeetedde oba kati naye lwaki wakkiriza nkuwase omanye omuntu nga talina kyakwekwasa kati omukazi ng'asooka mubuzo waayi gwoli tolaba okumpasa gwekyogandako nga bakuwasa naawe kati ena ebizibu etulimu tuluno nakuwasa kati wuyo olina lubuto okuba nakuwasa kati olubuto ssebo nze nalwekola esebo kati ombuulira mbu simanyi waki nakkiriza ompase gwe sigwe waŋŋamba ebigambo byo sigwe wayogera ebigambo nembiwulira kati tuzzaako ki nekyokuzzaako sikiraba tasobola kumanya pesa liddako tugenda maaso ekyali ntandikwa firimu nate so munanga bwe tuveeyo tuddako eri mwana muwala ono gwe bayita Maria Kalyango n'agamba gwe gwanako ogenda kumpa sente baana bawaka gano maka ga mugagga waliwo omwana abbye mwana munne sente bana ekyana gwe taata akwegendereza oli kibbi kyokka netumanya naye omusajja awo yazadde kondo ono yekizza oli mulongo nze sente zange ani azijjeeyo abange what's going on balongo balina abalongo naye waswa akubba n'owayiriza kato bafaanagana nnyo kati maama waviirayo maama simanyi oba bana abalongo era waabira balongo naye kyamanyi kubano kuliko eyabbye maama naye kati nze nsobola okubba sente kati akakatwalo nkatwalewa nekukato najja naye kati okumpayiriza omutuufu ow'okuwayiriza tamumanyi oba ow'okubanja owulira ekino ekintu yatugire nankani kutulemesa bulemesa
kyokka nange sente nina ebyo zikolamu kyokka bazitutta omuntu najja atwala sente z'omukikolo alinga yeewoze kumba akubbye nze gwana gwe nakulaba tonsikasikanya mujozi gwa bbeeyi guyimiriddeyo lwansi yange kati n'amwaza agenda omukebera nga talina amuwadde maama gaana go gabbi ye mwana omuwala Maria Kalyango Oligiro Names film tulaba gyenvudde evamu Emis Production naziyizo nga bulijjo oli ku VJM official YouTube channel yo tokowa kusubscribinga tugenda maaso njagala weetegereze tunulira kakati munange nga tuvuddeeyo waliwo gwe bwakeeredde olunaku lwamukeeredde bannange ebintu si birungi okutwaliza awamu kati yayina mwannyina nga agenda akyale wa mwenyina tetumanyi bakukyala tusanyusa okulamulamu nkwata mpola mayiro 5 zentambudde tuvudde wala omukazi ow'olubuto mutambuza mayiro 5 abaami n'abakyala abatagenze kuzaala lubuto olwo terunatuuka aze wa muganda we jankubulire mbadde nina kyendese nga njagala nkubulire mujangu kati onzizaayo ebbali naawe ebintu bya famire naawe onzaze ebbali ekiriwo simanyi nawe ekitandika naye nga kyemutuufu noonya okitandika nkitandike ba mbintu byokngenda kyogera nnyo gyo omukazi ajja tulesagate omuntu abeere nga ataliiko babe ate nga ndika abange naawe oli wano ndi wano tujja ate nga gyetuze ebintu bitabuseemu omukazi agenze n'atabuka eyo kasente nga ate mugambye alindemu tayagala kulindamu naye kasente kombadde nkasuubira wikisi 3 maaso eri mugalindemu ng'omusajja njiye tatakiriza era obusungu bwatugize era katuze otulaba tuto obusungu bwe bubirese mukazi anyiize nnyo landiroodi aba ayagala ayogera ensonga yagigguse naye nga tayagala kujatula kuba eswaza bannange ebintu ebimukala obwavu toyinza kugamba nti bulwadde nti olina empeke gy'onuumira nuba ng'obona obwavu nedda bwavu mpologoma bwoterwa nakekulya kati kabana n'empologoma yamulidde dda empologoma y'obwavu ekulya etya mu bikolwa ebyokuswala obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe omera amalevu nga galinga muttunta obeera awo osala obuviri tebutegeerekeka babanga bamwedde enkwa obuviri oba babanga bakumwedde kati ng'onaamugamba munnange nze sirina wakussa naye nja kubuulira omwami wadde tuli baluganda ne mukazi mufumbo siyinza kukola kusalawo ng'omwami wange takoze ekitakkiriza kati yamugamba nti nja mubuulira nze mukuddumi tasobola gana naawe kati kuli bawamu famire nedda famire eyawamu yeeyo nga mukyali mu lujja lwa kitammwe naye famire buli omu waamala okufuuka obuvunaanyizibwa gyawangaalira naye aba alina obuvunaanyizibwa obumwambadde kati bamugamba erudde eri babadde bebalundira enkoko mwe baba bakola ki bayere mu kalimbwe basule wali awali enkoko kakatudde eri abalongo bano ge maka gano ge twalengedde ag'omugagga abalongo bano balina embeera gye bayitamu bambi n'agamba naye sente wazibbye ekintu kino tuyinza kumpayiriza bwotyo kakati ono yekizza mbuyo oyo omwana abadda ku balongo kati nga bamuyita naye kizza tukulaba kati gwogenda maaso n'okubanga weweefuula omukwano nnyo eri akaana kano kakati watuzzeko ssebo n'otuwayiriza oleka mugwe wamugambye nti watulabe nga tubba nange ssebo nina olutwe ekintu kino ekyokulaba ng'obba ne sikyogera nze ow'olutwe nze gwe baba bajja okwogera kola ki okugamba kati wobeera n'olutwe ogezaako obutasemberera nnyo miwunyo kati no munange oluvannyuma tuba tuli awo nga taata akomezaawo omwana omuwala ono omwana omuwala ono twamulabye ayomba nnyo era nga ayogeza maanyi ali so authoritative lwaki kuba kitaawe amwagala nnyo amutwalako ne autu bannange abazadde bazaala abaana ne bava mu kubakola ebyegyo ne babafuula projekiti n'olaba omuzadde bwaspoiringa omwana mututte ku nviiri wiyo bava mukola njala omwana ekizigo kyayagala bakyabbeeyi n'ekisinga ekyamaama taata tayagala abavubuka b'ennaku zino manyi abavubuka b'ennaku zino bakambwe guno omulembe gwe tuliko abavubuka bayinza okuziririra omwana w'omuwala ne bamuzira bannanga abazadde mufe ku baana abawala abalenzi bajja babalekera kuba ennaku zino abaana abawala nabo kwegaba bayalanga munyeera n'oga kati ye okola otya ate bonna balungi
kakati nno ayina ekyejo ebintu ebyo ngenda kulaba totandika kuyigwa tosaagala obe ng'ogwamu amaanyi ekyo nagaye mwana wange nkwagala ate ekyokulabirira kyendiko kati saa mutula ku kyankalanya era ngenda kulabika ekintu ekyo nkufiirako ddala bulungi nnyo akasente nja kukuwa era maama wo wewabanga waliwo obubbi obutandise waka ngenda kwogera netulabe ke ku kawala k'omusajja bava kutambula firimu egenda maaso ate nga tutandika butandisi kakati omusajja mukulu yeetegeka aba ali wano essimu bannange amaka nago nno n'obufumbo munange tebuddukanyizikikika obufumbo tebutambulizikika mangu ago wabeerawo embeera etali nnyangu oba embeera enkakalikakalimuuko njagala olabe omwana we awulira amwagala era nga yandyagadde okukola buli kimu kyonna jjukira ye mwana omuwala abazadde olwe bazaala abaana abawala oba omuwala n'abumu n'abaana abalenzi bangi omwana oli omuwala amutwala okuba kya bbeeyi nnyo era gwaba asinga okufaako kakati ayagala muntu akoona ku muwala we kati bwe tuve ne tujja tudde yazze ewa mwannyina yazze n'omukazi ow'olubuto kakati nno ali wano ali mu birowoozo ogenda okwetegereza nga mwannyina yuno kati ng'asooka amugamba nti otuddeko awo badde opoye ng'amugamba mpoyeddeko wano kati anoonya abaana be ayina abaana ab'obuwala babiri abaana be abaagala kati amugamba nti abaana batambula batya ne batambula yonna gye baba balaze nga tofuddeeyo kumbe buubuno ono omwana we wajjira otulaba ye yali ayonka yoyo we yajjira obbalaba oyo ye yali ayonka eri etya kojja omwavu tebamuwa nnyo haaga ayinza okusiiga obwavu kojja omwavu tebamuwaawa nnyo haaga kojja omwavu kano ke kaniko endinze byamagero kakati byamagero tuba twagala tulaba baddala ebyamagero bimuvaamu weetegereze firimu egenda mu maaso kano katunula kisakala ke kamase kaana katunula nnyo ekisa kano tugenda maaso ne firimu yaffe nga bayitawo mwana abakuzizza mwannyina zakuzizza abaana kintu ekyo olwanidde ddala mwana tu ayina engeri omanyi obwavu bwe bukuluma bukukka mu bibuno bukukka mu maaso nojja otandika okutunula nga amaaso olinga gwokekereza kumbe ebizibu bikoze ng'empagi eri obulamu bwo olengera ekirevuulo ekitunula ng'omuttunta omanya embeera erina weetuuse kakatuddako ew'omugagga ge maka gano awazaalibwa omwana ow'obuwala ono ow'ekyejo ennyo anti omuwala aliwo omu kati taata ng'asooka abuuza maama naye owaayi omwana bye yaŋŋambye bituufu omwana wange bwe mba ninayo akasente ke mmuwadde mba muziyizaako kugenda kwegomba ssente abalenzi bazimu bamukozese nga tekinnaba taata tayagala mwana we abe ng'awankawanka oba okwegomba abazadde abasinga bawa abaana babe baleme okwegomba kuba omwana ayinza okwegomba abasajja ne bajja bamuwa bye yeegomba ne bajja bamutwala nga bamutwala mangu awo kati omwana we bamubyeko akasente ogwo muze si mulungi kati kumbe ne maama naye ate tayagala agamba ku balongo be abaagala biibyo ebirongo kale bayita abalongo nekiza ng'ajjirako anti yadda ku balongo oba kiza ye abalongo kwe badda kati bwe bayita abalongo nekiza olina okujjirako seeti y'abalongo eba ejjudde bulungi katata ng'abuuza ani yatutte sente walabe kati ovanga ku kiza awaayo abalongo awawaabira mulongo ate nga kiza naye kumpi abanga mulongo kiza yagambye yayina olutwe tajja kulaba muze mubi agaane gwogerako mwagala kunkola ki yagamba tagenda kulaba muze mubi aleme ogwogerako yekiza weetegereza kakati taata yabagamba bannange baana bange mbaagala ate obbanenya ku nsobi yammwe nekitegeeza ndi sibaagala wabula omuze ogw'okubba si mulungi omuze wano ogwo tegubaddeewo jjukira omuze guyingira ng'omugenyi
ne gujja ne gufuuka ogwawo. Kati omuzebu lwe guba guzze waka nga mulengera si mulungi muyina gulwanyisizaawo ne gufuluma. Kataata tayagala bya bubbi ebyo wadde abaana balenzi oba bawala. Kati nga tujja tudde ewa mwannyina ewa Kabanana. Kati ng'ono tabuuliramu bbaawe ng'amugamba nti okimanyi muganda wange Landiroodi we yamugobye. Kyokka Landiroodi we bw'amugoba yabadde n'omukazi alina olubuto. Olubuto lukulu naye kati bwaki yakutte kubona ajja wano. Omukyala ono yagaye bw'anaayogera ne bajja musaba muganda we agira abeerako mu kayumba kali omubadde muli enkoko. Kyokka bw'atandika okwogera ne mwami amugamba nze nno muganda wange yazze wano n'ekikazi kye eky'olubuto nze banfaananira bubi nze sibaagala era nyagala bagende. Kati omwami yeewuunya nnyo n'amugamba nti nze ngenda mukonkona ku makya neefuule nti waganye yeetompayiriza oli mukoddomi wange ye yali enkoko. Nedda kaka tugenda okudda eno omanye ekyo kyoli Katonda kyakuwa. Kati laba laavu ekintuntu ekimu bw'ogattako ekintuntu ekirala ofuna agantuntu. Kati laba laavu y'agantuntu ani yakusibye ono ye zino enviiri baziyita batya? Eyo sitayiro mpya bagiyita kalannami kalawaati. Toba nange gwe mukazi gwe nkubulire gwe kyova olaba buli lunaku otunula ng'omugole. Bagamba obulungi bw'omukazi munnange tekiwoomera matama abiri. Omukazi bannange omunene nga muzitonga ente ozannya n'okuzannya. Kaakati ne tudda eno ng'ono tayita muganda we ng'amugaa jangu kweni wanyi nti sooka ojje jangu nkuyita. Munnange ng'ayita omwami muganda we. Sajja tulabadde awumuddemu akasaati ku mubiri kafuuka ttatu takyakyusa. Akasaati kafuuka ttatu. Munnange nayogedde n'omwami mwami ne mugamba ebizibu ebiriwo omukoddomi we yazze yaganye era n'agamba mbuno takusangawo era muneye baaba saagala obufumbo bwange bugaane muneye kwata mukazi wo. Bannange nedda kwata mukazi wo nze temujja kunzijonkera muve wano. Kati otuvudde muvavuddemu ki gwe weevaamu weyeevaamu olunaku owabulwa sente zisasula omuzigo gwo. Ne bannange wowange tondeekanya baaba nze ntunuusi zinkuba nga bandeekanira wowange mukonangoba nze nage tosobola kugaana wano mukone kati muko wano twayogedde negakanjira nsula mu kayumba k'embuzi neŋŋamba sigenda balemera kati ate muko najja neyesaawa eno nagaane mu nkoko tanjagalayo gundi naye nedda toyomba munnange akayumba k'enkoko gundi gwe mukazi gwe tompisa nga muntu gwe bagoba mu kika ndi mugandawo sinnakigaana. Omwavu tayagalika kati nze ngenda kukolera ki gundi gwe munkoze bubi tetulina bubi we tukoze kakati ekintu kino nekugamba ombererewo notambererawo kugambye nagambye nja kuteesezaako oli yaganye fubutuka ove wano fubutuka ove wano yaganye kati nga mugasaagala onfiirize bufumbo oli atekemu enkoko ze tukola kiringa yagambye watutakwagalawo kati wala mukono naye ayina ebizibu sebo muko asula mu nyumba ya nkoko enkoko yazimalako emirembe bojo kakati sebo awa amagezi nti bagobewo omupangisa ali muzigo guli omulala mbumwe baba bateeka enkoko kati nga lwaki tugoba omupangisa nga gwe atasasula wooli tulina kugoba gwe fulumya embuto zammwe ono baba wowe ate ono omukazi olubuto olumutabukira nnyo mu kaseera ako maama wowe maama nfudde maama bayo nkwata mpola munnange ne naawe tomala gasikasika munno bwotyo nyamusika maama munnange mutuyambe muyite wano tolwawo kwata gasiya ova wano genda kale bba
genda munoonye gye mudda tetwagala batukoze bubi bakambo wadde nnyo bannaffe balimba aleka naye nja kukuba oluyinza tonkabirira ono gendaku mama jangu muko tasobola kumala gangu gwe naawe oba otambula ndi mukuzaayo oli mukusinda nja kukuba nga tasibiramu omukazi laba kabanana katugenda okudda eno laba laavu ya gantu yakanange yesocha muketful amusocha muketful firimu egenda maaso yamugamba ali socha muketful onyambeko njagala olabe wetegereze kati mpa omukwano bali banange nakadiba kugwe kwendifiira nakadiba you will kill me someday nakadiba kakati munange oluvannyuma tugenda okwetegereza ono yazaala omwana olubutoke lwamusimbye twasibira mu ddwaliro nga tugenda okwetegereza akaana yakazadde twafunye ezzadde naye ekyamazima singa waliwo etteeka nti omwavu tazaala nsinga ensi temuliimu ajeera naye abantu bafubutuka eri oli n'alowooleza awantu wonna wayagala naganze ngenda kuzaala lwaki omuntu naye oba aba ategeera ddi kwata n'amunywesaako kasoda kamujjanjabi gwe bajjanjaba anywaki mbu kasoda kamujjanjabi bannange genno ojja kunywa soda oyo tomumalamu kwata saagala kuwanya soda ojja kubuza amabeere ng'era atayagala kuwa yeekwasa akaana kalungi akaana nga bakakazaala kaba katunulanga obugagga naye munda mukko kaba kaleese amabanja amalala obadde okimanyi nti toyinza kugandya okuzaala mukisa oba ki liability ekintu ekitagenda kuzza magoba okujjako okusomba kasooka ne kanoonyaawo kati nga bakakazaala mata grip water bugoye munda nappi pampa simanyi nappiraina pampa kaba katwala za kumukumu immunization awo ku stage eyo ne katandika okulya amataabu monde mu baby soyani awo nawona omwana gaba makamalala kwegamba oba tozadde oba kiki naye oba olinga azadde akasokomi katwala baba luli luba luseke omuntu yenna aba yali akubye oluseke aba yalukuba ku stage eyo kati ng'ayitawo kakati yajja okusinkana omusawo omukyala yabadde azadde bulungi n'amugamba naye omukazi buli wanga afunye olubuto oyanguwanga abasajja mulwawo nnyo okuleeta abakyala nga bafunye embuto kati najja amutwala mu ddwaliro ng'obudde buweddeyo omukazi najja atuuka okwagala okuzaala ng'alinga alemererwa ekintu ekyo si kirungi owulidde kati ng'amugamba twetaagayo kasente nga bw'omanya akasente ak'okuzaalisa malwaliro ga gavumenti gaba ga bwereere kale naye waliwo ebikozesebwa kati ono abadde ayagala kulekawo 5 kuba azaazizza omwana nga teyagula na mother kit omulaba bwatunulanga ekibatu baagala sente emitwalo 5 gigula just cotton waliwo ekidondi kya cotton kibaamu kiro nga 5-10
akola nnyo ng'omukyala azaalibwa kati ali wano. Abamu balowooza abaana balayisi bwe batyo, abaana byafuuka byamaguzi. Ekintu ky'ogula obuguzi okuleeta mu bulamu obw'ensi. Kati obanga teweetegese ggula mwana, edda baabazaaliranga na mu bitooke. Lumuluma n'agenda ku lubimbi nadda nga akazadde. Agenda yenna buto akomawo yenna kawere ng'ayonsa. Kati olwaliro byakyukamu. Atandise okutunula ng'aluma otulo. Kumba apalapalanya. Nga muwemere kyomusala n'ekyeggulo aya gyasimulanga eddwaliro akole n'emirimu. Yamugamba omukazi oyo ngenda kumuwa ekyemisana n'ekyeggulo. Naye alina okusiimula eddwaliro. Bagenda mukozesa omwezi mulamba ku 2. Wabula bannange ebyembi bisekerwa. Naye bane musajja gw'obwavu mpologoma. Kola nnyo ove mu bwavu. Kola nnyo ove mu bwavu. Munange bwe tuveyo nga tukwate kubo nga tudda. Omukyala musanyufu nnyo yasanyukira bbanga akomyewo. Ye mukoddomi. Mukoddomi yagezezzaako okuwakanya ekyokugoba mukoowe. Naye ono n'alemerako. Musajja watuwuno. Kati ali mu kwirimuka. Emisinde gy'atwala. Dadi wagambye ogenda tuleetera chicken enko. Buno bwagala pizza. Nendooza n'ebyokulya ebimu bisaanye okuliibwa abantu ababifaanana. Kubanga kati omuntu nga naawe otunula ng'omumundi lwaki oba osaba pizza oba olina kusaba lumonde. Omuntu atunula ng'ekikongo. Taata yooyo buli kamu kasaba. Dadi lwaki tewandeetedde ice cream? Owulidde abaana baagala ebintu bannange taata. Ate okugamba nti okolerera baana oba obakolererako ki? Okukolerera abaana kwekwo. Abaana baagalya kula ka ice cream n'okabawa. Naye bw'ogamba nti okolerera abaana nga ka ice cream si kyoliko. Firimu egenda maaso, njagala weetegereze. Tunuulira. Munnange nga bajja bamufunira kakyayi. Kakyayi. Bamuwa kakyayi. Mkyala atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Mwami nga gy'afuna kakyayi. Ali ku kakyayi. Ye mwami. Naye ng'ate alinamu ebirowoozo. Hano tuba tuli awo. Ono yatuukira wa muganda we. Mukazi wa azadde. Mukuliko eyo. Abedi. Mukazi wa azadde abamulamu we. Kati ono muganda we. Namugamba dde nyalo nyambe ompe emitwalo 2. Ngende nzijja omukazi mu ddwaliro tunalaba ebisigadde nga ndika. Omukazi agenda kuntwala waabwe kunnyanja. Nze nange no tusanze tuli wano. Tuli mu nteekateeka za kugenda kukyala waabwe wa mukazi wange. Omukazi yagenze n'akola lisiti n'angamba yeetaaga abatimbi. Simanyi mbu balina okugera. Tubadde mu nteekateeka za kukyala. Ojja kunsonyiwa saakugambye kuba era nategeera olina kyojja kuleeta ku mukolo. Abantu abamu tebabayita ku mikolo, the expendables. Lwaki? Omuntu agamba nti mperekeraako ku mukolo nga tosobola dde okwegulira ekkooti oba essuuti gyono. Naawe oyagala nnyo okubalaata ebintu ebyo. Lwaki naye kati muganda wange weefu? Ngenda kukyala wa mukazi. Naawe sente njazizza. Zino miliyoni 2 ngenda okuwaako senga ne kitaawe w'omugole. Leka sente leka. Mugende mu banka. Abantu ennaku zino beewola wali obu app ku masimu obuwola. Oze wano kwewola muntu eyo twave mulembe gwa digito. Genda weewole ku digito. Ne muganda we n'amumma sente. Muganda wange sente ozinnyimye. Ojja kuwa genda n'okgenda. Musajja atubyamusobera. Kyava atuula ebbali. N'asiriikirira ne yeebuuza ekyokukola. Ebizibu bino si kiwandi waliwo abyagala. Naye ate tosekanga n'olaba oyo ajeera n'omusekerera nga gwe omulaba ng'omunafu w'obwongo
kubanga teyakolerera bulamu bwe. Abantu abamu baba tebanafuye engalo oba kulowooza naye oluusi n'emikisa gibeesamba. Firimu yiino azzaako ki? buli kimu nkikozesa. Bannange sina kyekikoze. Bamugambye nti waataleeta essente mukazi we bwakwera eddwaliro. Mukazi wajja kwera eddwaliro mwezi mulamba. Tayina kyatakoze. Buli kimu akikoze bulungi. Kati yeebuuza lwaki embeera eri bweti era kiki kyalina okuleka ndyazaako. Njagala olabe. Banaye Mukama Katonda ngenda kukola ntya? Kiki ngenda okukola banaye Mukama Katonda wange? Yeebuuza kyanaakola. Yagamba sigenda kulwana n'abasawo. Beerayo okola obusawo bwe balikuwa balikuta. Tebulala. Kaakati munnange omusajja ngadduka. Yadduka. Naganze sigenda sasula ssente za ddwaliro. Omukazi bw'aba ayagala banaaba bamukooye banaamuta ne bamujja mu ddwaliro. Kale kikazi kyattu kiikyo kyatuuka ne kivaayo. Kakati we kyava kyatuukira wa maama waakyo. Maama yatuuka n'ayomba n'agamba naye omwana ono wamuzaala musajja kikula ki? N'otuuka okulabika nti obeera mu ddwaliro omusajja n'atasobola kujja kulabika ndi akuyamba. N'otuuka n'ozaala omwana ng'omusajja oyo talabika. N'agamba maama nange mpulira ennaku. Omwana yamuzaala ne bamuleka mu ddwaliro yamukute n'amuleeta ewa maama we. Kale 10 ne maama amugambye ogenda kukwata omwana addeyo omuzzeeyo ewa kitaawe. Wulira omusajja yabula bubuzi. Bannange abakazi bagwa mu bizibu. Yatomera. Yamugamba bw'obanga mwana wange wakomyewo ngenda kukulabirira kuba kati gwe mwana wange gwenzaala n'omwana naye omutwale naye alabirwe kitaawe buli mbuzi ku nkondo yaayo. Maama ajja kulabirira mwana we naye tagenda kulabirira ate muzzukulu we nga kitaawe talabise. Kati nga wajja wayita omwaka mulamba. Bwe wayita omwaka mulamba tugenda maaso. Nagambye mu Emmys Production nga bulijjo oli ku VJM official YouTube channel yokutusako sinema nyenye ez'enjawulo era tugenda maaso natenga bulijjo. Nagambye naye Emmys kutusaako. Kaka tuddako ewa musajja mukulu. Sajja mukulu Nagaga agenda maaso yeetegekera. Alabika agenda ku mirimu gye. Alabika agenda ku mirimu nga jayiwako ekkooti nga jakwata akasaawa. Bwakwata akasaawa bwakwata akasaawa ke nga jayeetereza basi. Kakati abaali wano ogenda okweteza lw'essimu ekuba. Ani onankubira? Nzija njamaze okwamanya. Kati yagamba nti ali mu kuba agenda. Zijaawo ndoze jamu taliyo kanya. Ayina emirimu gya papa ogenda okusanga. Apapa agenda kusanga mirimu. Kaakati omwana omwaka mulamba nga guyise. Kati omukazi yanoonyereza omusajja najja amugwako. Mwaka mulamba. Oba yatetenkanya atya omusajja gwe kiki? Tokwata ku mwana Gasiya. Bannange lwaki ozza okunswa? Yakukuba empi 10 ebirevu. Otegeera olimu amagezi. N'ojja onsuulira omwana mwaka mulamba. Yamusuulira omwana mwaka mulamba. Tokyogera nga bampulira. Yamusuula na mu ddwaliro. Sebo n'osalawo ndeko mu ddwaliro. Nange nayiya nekwate kubo n'engende ewaffe. Naye ekintu kye wakola si kirungi musajja gwe. Kati nkuleetedde ebbanga lyemaze nga nze muyina. Kati kwate tondeke nja kukuba. Tokyogera nti simukulekera. Kwata ezzadde lyo. Tompa mwana kati nze naamuyonsa. Kwata Gasiya. Kwata omwana wo. Naye bannange kale nga tuzze mu byamazima omusajja yaba yamubiika. Badde manya bakazi mmwe mubiika. Omwana abawuwa kati abali mu lubuto lwa musajja
ye yakola buvunanyizibwa mwana oyo omwana kuba nejje erizaala omwana okimanyi ndiba lya mukazi n'okimanyi agakazi gano gatukuula ebinnya ebyasungula si bamukusuulira mbuwo scientifically ejje erizaala omwana liba mukazi lwaki omukazi olubuto olwo musajja si yalufuna ibannange omusajja jasita akolanga switch kussaako balubu kati amumusuulidde agenze ate akalesa enjala ekaluma kati byamusobera awulira akawompo kamukuba maama emunyu nga gye najja tukwate kubo ne tujja tudde eri nagagga ali wano agenda maaso ali ku mirimu gye ebintu byansinda bagamba si byangu kakati yayita muwala we ng'amugamba alina byagala omulaga namugamba mwana wange emirimu gyonna nga bwe ndi mu kugitambuza nina ensonga lwaki gwe gwentambula naawe namugamba n'ennyambala eyo si nnungi njagala okyuseemu ku nnyambala kubanga omuntu yenna obuvunanyizibwa bwe n'endabikayo kikulu ekyokubeera ng'olina obuvunanyizibwa bw'otwala oteeka okuba nga naawe otunula ng'obuvunanyizibwa kwebeera ennyambala kateekera awo okubeera nga weenaanuula otyo n'onaanuula ekisambi obugoye obanga ayambadde rabbabandi embeera efaananako bw'etyo njagala okyusemu mu neeyisa taata nja kukyusaamu mwana ngerekerawo okwambala obugoye obutakutuuka ayambala nnyo obugoye obutamutuuka so nga taata byonna byakola alaba nga muwala we yalina okutwala omukululo guno mu maaso yalaba nga yalina okutwala omukululo guno mu maaso njagala olabe kati gyawunye ono alina okutabula ennywanto alina owaaye bannanga waliwo amannya ge baba bakutuuma nga naawe kennyini ogamba oba baali ku kyo limpa nga balinga abakuweereza ekitereke erinnya nga lizitowanga omugugu nansukusa nadyabane kakati akawa obuugi kumbe obuugi wadi bwaweddemu nayoza mu sepiki kati obuugi buli awo bulinga amata ag'oluzza ennyo bulinga obuugi alinga eyafumbye obwamuwogo obuugi tebutegeera alinga eyakamudde amasavu g'empuuta akaana nako tekaganye ne kagaana kaganye kumbe otwo tumuluma olaba bakitaata bataata be batoba namugaa kati olina omanya nnyoko taliiwo bw'onoogaana okulya gwejja ffe enjala amagezi genkuwa bwenkuwa emmere erya togaana naawo drink it kumba ayagala kawa buwunga bwa muwogo kaganye kwata oluusi oba ofumbye bubi oluusi oba ofumbye bubi efirimu egenda maaso olumu oba ofumbye bubi weetegereze tunuulira kaakati no yakagamba weegendereze olwo olugezigezi lwotandise simanyi gye lugenda kukutuusa ono yadduka n'akomayo wa maama we ng'alyoka amukulisaayo nakomyewo neŋŋamba kanzije tugire alina ennyina yabadde akomyewo yasazewo omwana amusuuleyo ajja akole mu supamaketi ya maama we era supamaketi bali wano batunda buli kyamaguzi kyonna kati maama naye kennyini ng'asooka muganewo waye tetuganye omusajja oyo twamunyiigira nnyo lwaki omwana wamusudde omwana gwe wasudde munange muto gwe waita olaba nsobi gy'oyingira omanye abakazi beefuula nnyo abategeera naye nga teyategeera lunaku luwe yali ng'ayingira ensobi eyo nga tonnavuma musajja butumbaavu naye naawe bamutumbaavu kuba omutumbaavu ayagala batumbaavu gwe obanga otya oyagala omusajja alina omuvumu obutumbaavu naawe era obeera kubanga obutumbaavu busikiriza butumbaavu
kati ono yasuddeyo omwana musajja wattu wuuno njakaleka wano kwota omusana yagamba jakalekawo kwota omusana kakaaba kalinga kengere bwe kakaaba tekasirika okatunulira najja akakuba bbega kati yakakuba bbega akatadde ku mugongo musajja wattu ajja kukiraba ekuba omunaku okimanyi nti ebintu ebimu omuntu ozaalibwa nga obimanyi naye ojja oyiga biyige natandise okuweeka omwana talina kyakkola ate ng'ateekeddwa okunoonya emirimu egy'okukola bwe ng'okyali ku ebyo ateekeddwa okunoonya emirimu egy'okukola yeebuuza kyagenda okuzzaako anoonya mirimu kali kumbe engeri emirimu gye gyazibuwadde ayina ew'omuwala gwe yajja okulaba nga muganya alakulekera mwana ono waliwo interview gye ŋŋendako noonya mirimu omwana ansobedde akaaba nnyo ate siina we muleka namuga tonzita nze sooka ontunuulire nze siina gasiimuula minyira sebo olyoka ontekeko omwana woyo ali awo yenna mulaba amatama gamubuulukuse simanyi oba omubikko bampewo ye mugejjusiza amatama nedda sebo togenda kunteekamu eyo embeera kati anoonya waateeka mwana agende akole anoonya waateeka mwana agende akole efirimu egenda maaso katugenda okudda eno owange mwami kiki ate lwaki weekyanga otyo oddawa aa nvaako ate nkuveeko ki omuntu kumakya nobeera awo ompisaamu amaaso nze nagamba sa bintu byakumpisaamu maaso ng'era ngenda kunoba kati anoba kati ngaamugamba nkwegaidde bambi tonoba abakazi nno mwefeeko tuba wano we tutuuse kuba kati olaba omukazi wuuno ali mu kumatiza kyali aleme kugenda eri waliwo abanoonya emirimu abaana baba abasuulira kyokka ate waliwo abafuba omukwano bagusigazi ono musajja wattu wuuno yabulwako waaliko omwana yabulwa omwana wamuleka kakati nga tajje wamulirwana ng'amugamba munange nina ensonga n'agamba mbadde nsabo nnyambe omwana nga omunsigalizeeko alina interview gyagendako n'agamba omwana omukusigaliza sandiga naye abaana abato abakyakaaba abo bw'omuwa kyayi bw'asiita nze sijja sobola n'amugamba nange nina gyendaga kyayi ali mu fulasika oba edda byenkugamba byotawulira nkugambye munno kyayi ali mu fulasika ate nkugamba owoza simanyi beki banyamba bambi njagala genda sirika naawe nja kuwuzuumya ku kisenge negendereza gwe oba sekyo nja kusula mu kikuumi saagala naye gwe bagamba sirika abanga bagambye yongeramu buli bamugamba sirika abanga gwe bagaye ndikaaba nnyo munange nga yeeyongerayo efirimu egenda mu maaso uno kati yatuukira wano yatuukira wano maama weebale kati nga mugandi mbadde nsabo nnyambe omwana ansobedde nina interview ngenda kusaba mulimu naye omwana akaaba alinga aliko sponsorship kiki nti ye nabukalu
nga bamulekaawo. Omwana tamuleeteddeeko nnywanto, tamuleeteddeeko kyakulya, asudde awo ng'erinnya lye Nabukalu. Kwegamba nze gwaletekedde ebizibu. Tugenda maaso. Kaakati no tugenda okuddako ewamuko. Mukaali wano naye waliwo ekintu kyatategeera. Awulira embeera teteredde bulungi. Waliwo ekisumbuwa muko. Kimuli bubi. Ogenda kukola nga abaana bange bali wali batudde. Kaakati mulwadde. Ongamba ogenda kukola teyagala nze nkoleete. Omuko talina ssente ate nga like waliwo ebizibu ebyeyongedde ewaka. Ennaku zino takyakola, alabika mugonvugonvu. Balina okudda kusomero. Kati nga bw'omanya abakazi bo baagala bikolwa biwedde, ebikolwa ebiwedde. Tebayagala banyumiza nti leero byagaanyi. Abakazi mu mitwe gyabwe kyayingira nti omusajja ateekeddwa okuba ne ssente. Era tomugamba mbu ssente zaabuze ne mubanga mulina okukkaanya. Owulira bw'atandise omuyombesa. Omukazi ono alina omutima omubi, alina engeri gy'aboggolera omusajja mu ngeri erabika okuba ni omusajja kale ogenda maaso n'omumalamu ekitiibwa, ekintu ekitali kituufu n'ekimu wadde n'akatono bwe kati. Oyomba nnyo mukwano naye nga teweetaagisa kuyomba. Wandibadde toba ng'oyomba ekintu ky'okuyomba. Namugaa ssebo olina okumanya nti olina obuvunaanyizibwa. Saagala odde wano ogambe mbw ate simanyi toli bulungi, waliwo ekyagaanyi mbw ate nedda ebyo tetujja kukola. Olina okutwala abaana bange ku ssomero, baagala school fees. Kaakati nno ng'ajjewa nti Kadaala akomyewo taata Nabukalu. Esimu oleka wano naye bannange, omuntu bw'agitwala abadde ala essaawa essimu. Kati Nabukalu obwedda ali wano, bamujunye Nabukalu, jangu tulabe. Nabukalu bana ye Nabukalu kaka aboolukaaba ka Nabukalu. Kati ng'asooka amubuuza gye wagenze okunoonya omulimu byo bigenze bitya. Bananga okuba n'obuvunaanyizibwa kirala ne n'obuvunaanyizibwa obutakuganya kufuna buvunaanyizibwa bulala buba bukambwe. Ate ogusudde yaganya okulya omwana, baana bagaana okulya n'abanga aliko ekimusunda, mwana n'akusobera. Kati ono kye yakola ng'akagaati akateeka mu kaveera ajja kalya asaaga. Omuntu omwavu tokola lunkulu ku byakulya. Oyo w'ovakkedo omulya n'amazzi ne capati n'ozinga enkokoto n'onywera omanja maziwa nakunozaalisatu. Kati nga basooka badda nno mu kubanjagana. Taata Nabukalu bamubanja, ovanga ku muntu abanjibwa n'amabanja n'ageerabira. Meka zobeze kubanja meka kati gumu 1500 gattako kedo wa 5 n'akagaati ke nawadde omwana kabadde ka 2 then kale nja kufuna ne kati kana akadaala weewola kooki. Akadaala abantu beewola naye akadaala weewola kooki. Kati musajja wattu embeera eyongedde kutabuka. Yayina n'okuba ku bbulooka. Omuntu we bagamba nti obwavu oli bwamuluma yakuba ne ku bbulooka, awo kakasandala omuntu we bwavu bwamuluma. Naye omuntu ayinza okugamba nti gundi obwavu bwamuluma naye ng'owakana. Kati obwavu gwe bulumya ebituufu byebyo. Maya kujja kunsambirako. Efirimu egenda maaso, njagala weetegereze. Tula onsojja kukowa. Ojja kaakati munnange buno mu bwemagazi. Kasajja kakulu kali wano. Simanyi kakazi kakulu. Nabukalu
n'olengera akabonero nti tetuyina akabonero akatwetaaga buyambi. Omwana ali mu kiro 3 n'omwambaza olugoye lwa kiro 9. Oyagala musala weyiti. Mazima lengera alinga gwayambaza ekikubiro, ali mu kusota ttaka naye nga naye musajja wattu ebizibu biyitirivu nnyo. Kaka tukwate kubo ne tudda wano. Ono gwe bayita Kamya Herbert original names. Tugenda maaso ali wano atudde abirowoozaamu. Njagala olabe. Kakati omukyalo ono aba ali awo ng'omusajja ajja asaba omulimu wuuno. Omukyalo ono gwe twalaba naye mugagga, embeera gy'ali mujjukira naye yoona awasa abasajja era alina ekivubuka kye yawasa kimanyina okukola ekyejo n'akiwa ne ku ssente kireme kunoba. Kaakati anoonya omulimu naye emirimu ne bwe bandibadde weegiri baba tebaagala we bateeka baana. Abantu abasinga emirimu baba nagyo naye kati gwe omusajja olaba bagaana mukazi alina mwana okumukozesa naye ate gwe omusajja ogenda kula otya n'omwana. Jjukira yamuweeseekokko mwana wange guma, mwana wange guma, gumira ddala. Nakyala ng'ayitawo, maama tugerezeeko tweyanziza munnaffe. Yeeyanza tebannagumuwa kwegamba obulweko woogumummira obulwako woomummira omulimu. Mukazi mukulu yono ng'akomawo ng'amugamanyi ekiro njogeddeko ne mukama waffe omulimu weeguli naye gwakulongoosa. Omanyi okulongoosa kyonna. Nze manyi okulongoosa okwera manyi kweni omanyi olina okuba nga okola bulungi nnyo. Nja kikola. N'agamba singa tokole bulungi n'ongobesa ojja kuba oleesa obuzibu. Wano abakola obubi bajja gamba nze yakuwandiisa ondeetera obuzibu. Kati omusaala tebaagukutula. Omwana oyo ogenda mukolera kiye kuba otandika otya okukola omulimu ng'olina omwana ng'asaba ebbaafu ng'asaba ebbaafu byonna agenda kusiimuula kwera firimu yiino ali mu kukola. Banna gwe naye naawe omusiru onaabadde ki? Omala kasamula amazzi olinga engege mu kaddiba osamula busamuzi nga bw'osanze. Oyagalaku gwe bakuwadde batya omulimu? Sebo bagumbadde naye sigenderedde bansonyiwe. Owulire? Ogenda okwetegereza omusajja gwe baleese okulongoosa ng'alinga amumanyi kati ng'amubuuza nakulabawa. Kakati kumba omwami ono ebbanga gye lyavaako emabega yafunako obuzibu ku kkubo, omutima ne gwerookinga ng'alinga afunye stroke. Yalinga eyali afunye stroke. Kati bw'amulaba bw'ati n'agamba nkujjukidde wamma gwe wannyamba yamujja ku kkubo. Kati lengera omusajja ono bajja weyeerabira nti bamuyiridde amazzi abadde agenda kukayisaamu empi naye najjukira nti akasajja kano kalina kye kamuyamba n'amugamba nti ogwo omulimu ngenda gukujjako. Kweni ate onyiize bunyiizi? Nedda, omuntu eyali ennyambyeko nze yali kumpi agenda okufiira ku kkubo, njagala nkukuze nkuwa omulimu omulala.
tutandike okubanga taata nga neyanziza olaba tuyigamu ki wano tomala ganyooma mirimu omulimu ogwo gwonyooma guyinza okutuusa kugulala guli gwoyagala kati nga wajja wayita ennaku ntono wagenda okuyita ennaku ntono omusajja mukulu nga teyeetikka omusajja ngamugajangu nkutwala ewange olabeyo bange ebintu bye wankolera n'amugamba nti munnange byonna we nasooka okukulaba n'enkuyombesa nga sikyakujjukira naye ku kye wali onkoledde n'olabika okuba nti oli muntu mulungi n'olyoka otandika ku kkubo kusiraanira okwo siyinza butakwanirizaako wange nakulyako naawe ekijjulo kye kimu amulambuza gano ge maka ge yenna gagoono sajja bwakabi nnyo 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 efirimu egenda maaso njagala weetegereze era tunuulira kale omukyala ng'ajja sebo tukwaniriza eradde nnyo kweni eradde ddala muli mutya amugamba ye mukyala wange oyo omukyala ng'amumwanjulira abaana be ab'obulenzi era amuleese amwanjula ewaka ono si mukozi wange naye kati muganda wange omanyi omuntu akola akantu kati katono ng'empeke y'omuwemba naye n'okajjukira omuntu yenna buli wakkolera nga ekirungi mujjukire nnyo ne waba ayina ebintu bingi ebiba biganye kale nno munnange weegenderezanga nnyo egyo emirimu emirungi gy'okoze mu bulamu bwe obwakukulembera kubanga ne Katonda bw'aba ayagala okujja mu bunnya oluusi atunulira ebyo bye wali emabega n'agamba nti ono asaanidde okukwatibwa ku mukono ate nga Katonda akolera mu bantu kati gwe oyinza okulaba omuntu ng'akuyambye n'olowooza nti muntu yakuyambye kumbe Katonda era tugenda okwetegereza tate sibyo tadaddi kyekiwala ky'omugagga ye muwala w'omugagga wuuyo nga bamugamba buuza ku mugenyi jukira taata yayagala nnyo omuntu ayinza omuyambako ku mirimu era yalinga ayagala nnyo genda maaso muwala wamuyigirize abe nga yakola emirimu gye kubanga yali ayagala kgenda mu retirement nerengera wasembeza omuvubuka ono amuyambye mu bintu bingi tugenda maaso ne firimu njagala olabe yamusiima nnyo mugagga yamusiima nnyo n'amugamba wano waka togenda kuddamu konkona ogenda kulabika ng'ojja buzzi yamugamba ojjanga kujja buzzi kale nno maama nga naye yeebaza omuvubuka ono abaagadde nnyo abafuddeko nnyo yeebale kukola bulungi mwami we omwami yamukola bulungi yali asiraanidde ku kkubo kirungi nnyo okujjukira omuntu aba yakuyamba era bannanga okuyamba tekwetaagisaamu maanyi ga ssente n'ekikolwa ky'okoze eky'okuyamba susula bw'atafa wantuuka ku lyengedde kati omanyi omusajja kye yakola ng'akwata omuvubuka ng'amugamba ennyumba eno nali nagizimba mwe ennyumba yange mwe nasookera naye we nazimba eri eno nenjireka kati njagala ennyumba eno ogikozese laba okumegerera amuwadde ennyumba otandikire wano okwezimba amuwadde entandikwa Katonda wattu obuyambi obwenkanidde awo n'amugamba nti ennyumba yiyo kwate ekkubo otandikirawo obulamu tagenda kuddamu kugobwa landiroodi mu nju taligenda kuddamu kugobwa landiroodi mu nju taligenda kuddamu kugobwa landiroodi daba amaka agatudde agateredde entende Allahu akibar yatandika okwetoloola yeetegereze omusajja kyamukoledde ekyo kye bayita okugemulira
kakati bwe tuveeyo tugenda okudda erudda ekyokunywa kiki owange osinda ki owe maama yayi maama ono ali wano afuluuta bufuluusi ali wano afuluuta bufuluusi yali w'amaanyi nnyo baagoba mukoddomi wembu nno simanye enkoko zeebake omuzigo ogumu enkoko ze zigusulamu musajja ne bamugamba noonya gyodda kati ekimbe kyamukuba wansi ate nga talinaamu ssente omukazi kyakola kumuwa butunda amukamirira butunda anywa obutunda kyawengera kuba bubi ne banne mwami kiki kigenda mu maaso embeera nga si nnungi ebintu byonna tubitunze tubiwedde embeera eyongedde kuba mbi weetegereze firimu yiino nkusaba onyambe okumira abaana munnange mukazi wange abaana bange obakuuma nga bulungi nkwegayidde mukazi wange abaana bange munnange mpulira oyogera nga alaama toli mu kulaama gwe kubanza binsobedde weetegereze firimu nvakola obubi maama mutuufu mukoddomi wange kati yafu mukoddomi wange kati simalina gyali wankola bubi osaana yali baddosa mbunno mukoddomi kati ono alabika yakimanya nti mukoddomi wa kajji yakasamba yamugamba mukoddomi wange yandibadde nnyamba naye kaakati jjukira abantu bagera ne beewaga amampaati ne bazimbira waggulu nnyo nga batambula baagaagala naye akaseera ak'okukka ku ttaka ako bwe bakka ku ttaka olumbe nga lubatadde wansi nga tebakyalinamu maanyi oba osobola atandika okwejjusa ng'embeera mbi embeera mbi asobola si teyayambe yali yeetaaga obuyambi kati ye yeetaaga obuyambi tewali ayamba ensi eno kyogikolera kyekuddiza ensi eno kyogikolera kyekuddiza firimu egenda maaso weetegereze oba naye taata waffe weetegereze batuufu abaana nno kaakati omusajja ono kye yakola ng'ayanjula omuvubuka oli yamugamba ssebo mbu oli alinga muganda we yamugamba mbu alinga muganda we omusajja simwana kati kumbe ono muwala w'omugagga tayagadde musajja oli taata amwagadde nnyo ate abantu abamu aba famire balaba nga taata alina omukwano gw'atambula nagwo nnyo bamulabanga mubbi ono yagala simwagadde jjukira muwadde dda n'ennyumba kyokka naye alina abaana abalenzi ate abali mu siteegi ey'okuvubuka byali mu kugabula naye waliwo abajjo byetaaga naye ate waliwo omwetaavu ensi eno tutambulira mu bwetaavu waliwo omuntu okuba nga ayagala naye nga tali mu bwetaavu kwegamba obwetaavu kwe kubanga waliwo ekintu ky'olina okuba nakyo obeeko kyekikutaasa muntu ayinza okwagala okugula emmotoka abeere awo ng'agirabako ewuwe mu lujja naye ng'ate waliwo eyeetaaga emmotoka emukolera omulimu kati wabaawo ayagala neyeetaaga tugenda maaso tuweerabira okusubscribinga oli ku VJM official YouTube channel kwe tuba nate nga bulijjo nagambye minze nkwereza weetegereze firimu egenda maaso tulaba gye nvudde yatandika obbannyonnyola lwaki omusajja ono amuyita muganda we kubanga oluganda teruliko abo bokka boozaaliddwa nabo oba ku bannabbeere aŋŋamba abo bwe muliyonka oluganda ebiseera ebisinga lubeerera ddala ku bantu bosinkana mu nsi mu duniya ne bafuuka ebyomugaso byotaabasuubiramu ne mubeera nga muyina bondage oba nga muwulira ekintu ekibagatta mu ngeri y'omukwano oba okwagalana nga mwagalana nga baluganda n'okukirawo naye ng'ate temuyinaako kwegamba luganda lwonna
kale nno taata yayigiriza abaana bano okwagala. Mwagale. Ekigambo kwagala kirimu ebikolwa bingi. Okuwaŋŋana, owulidde, okugabiraŋŋana. Tekirina kukoma kuffe ffekka ab'omu nju. Lwaki olowooza nti obugagga bwa kitaawo gwe muwala we mutabani we gwe wekka gwalina obugabanako? Si bwe kiri, kubanga abatonde mwenna mu nsi muno muli ba Luganda. Weetegereze. Kino kyasigala kiwoza tekimwagala. Tekyagadde omusajja tekimwagadde. Kaakati munnange tugenda okudda eyo. Ono si yali agenda okuwanjula omukazi ng'alinawo miliyoni 2 n'agaana oyamba munne nga mukazi wali mu ddwaliro. Kati wulira. Omukazi gwe yawasa lwamuwasa ssente ne ziggwawo. Owulidde? Yajja n'amugamba nti mukazi we ali bubi ali mu ddwaliro. Ono n'amugamba mbu ssente z'alinawo zigenda kuwasa. Talinaawo ssente za kwono, yalabanga agenda okwonoonerako. N'amugamba kale nange wandibadde onfunira omulimu eyo gy'okolera. N'amugamba nze ekyo sikinaako buzibu. Gw'olowooza nti nakunyiigira naye nze saakunyiigira. Era n'omulimu nsobola ogukufunira. Omuntu bw'akola obubi n'olayinika atandika okwekweka ng'alowooza naawe olina ettima ng'erirye. Abantu abamu bagaana okuyamba bannaabwe kubanga aba ayagala akulabe ng'olemererwa then akusekerere ebintu ebifaananako bwe bityo. Noni amuganze sikulinaako buzibu. Kyolina okukumanya nti munnange emirimu gye tulimu gyo gy'abaasoma naye era obwino obulamu bwono bwakyuka kati. Obulamu bwakyukira ddala. Ate munnange ye obulamu bwe bwakyuka n'abamuyisa obubi ng'akyali mu bwavu yesigala ayogera nabo. Ng'amusuubiza omufunira omulimu. Mulimu tujja gukufunira. Baabo amusuubiza omufunira omulimu. Abayaayi bannange, kaakano bwe tuva eyo nga tukwata ekkubo nga tujja tudda, maama wa Nabukalu yalinga akolera mu supamaketi ya maama we. Kati ennaku zino bagiteeka oba mu kaduuka atunda myala. Kati ono aba ayitawo kyava akuba eŋŋombe agenda ng'avaayo. Gwe omukazi we yamulaba nga yajja avuga nga tamuwa haaga, yalowooza amunonye. Bano ng'olabika bulungi, wayiga n'okuvuga. Akubye n'engatto luli yalina birugabire bye yayambalanga, yalinga ayambala neegiina nga tamuwa. Ono nazze kugula matooke, gwe nondeka ani akola wano? Nze nzize kugula mmere. Kaakati ndeka kiryoke nguze emyera ngende. Taata munnange nze nkwagala taata, nsonyiwa munnange, omwana affe ali atya, tugende nziremu nkunyigire ku ttooke. Sikyaguze. Gwe mwami wange twala eri naawe engulugulu. Gwe nno ojja kusimika ebyo ebigumba by'amannyo nkukuba enzi. Yamusuulira omwana, yabonaabona n'omwana. Munnange kituufu baagala alina, ekikyasaana kwogerako nnyo. Gwe beramu n'akasente bakwagale, zikubulewo bakukyawe. Magic attracts magic. Kati sente ziriwo, abaali tebamwagala baabano bazze neyeeyongerayo. Yamusuulira omwana, kati ki ekiba kibagatta? Tewabeera kibagatta. Tetujja ssukako wano. Abadde Nakanjako Rahuma saako ne Steven Mwanje, Naluyange Farida, Semakula Muduumi, Bone Kalanzi, Namirembe Aisha abankumire.